kato akalulu generally kalulu kalimu omuyaga sigutegeera nagwa naye sina regrets to make nali sina sente nga tesinza kulekerera ekibiina kyange butakiwa representation ekyokubiri mu constituency mwe nayimirira waliwo ekizibu kitokirabanga competitors 14 nga muli musanvu gwonna gwina tendency eri mu NRM nga omu kwabo musanvu y'omu kwabo abasingidde ddala okufulumya sente ku kalulu kigambibwa nti yafulumya bilioni 5 okusoba 5 billion. So John Ken kyamuzinzaani coping up ne challenge ya milioni 5 akalulu kali ka sente akerubaga kali ka sente saina sente kubanga sente zinali savings ate nazi spending amakerere okukola degree okubiri mateeka katwenzi gira mu kalulu nga sina sente ate kirala kalulu akange kali main mu public advocacy si mu kiyungu nti olaba abantu omukuomu kange kali peninga nnyo mu nkuŋŋaana ez'awamu nentakakaba ne bagande man anakyayogedde ekyo omukisa tigwaliwo olwa COVID-19 n'okwekweka mu COVID-19 tiwaliwo na debate esobozesa munnabyabufuzi proper okugyayo ensonga kyova olaba sinze nzekka mu bannabyabufuzi abagundiivu yagwa n'abantu bangi odongoto ogenge wa Latigo bonna bagwa engulu eyo kalulu sikaali kalulu tosobola kuŋŋamba John Kendo kyamuzi nti nkuwe sanctity ebatiza akalulu kano nti kabadde kalulu nti kwabadde kulonda gwali muzannyo mulala nnyo nga kweseemu obunanfuusi ate nga gavumenti yabukulembedde. Honorable Mpozi, ekibuuzo ekyo mbadde ntegeka kibuuzo eyo mu maaso olinga aga nti obaoliawo general akalukano kanebanga kaleese abakulembeze ab'ekiwogwe sinza gamba nti bakibogwe kubanga buli muntu ajja okuweereza eggwanga lye abayize nga alina ekigenderera naye afeiringira atuuse ku mulimu yesewo kale tukwaniriza Honorable Ken Luchamuzi the man president w'ekibiina ekya Conservative Party alinaffe mu studios ne katusale ate tugatte ku Honorable Emmanuel Dombo Lumala sebo tukwaniriza ku Soul TV tuli mu munyo ku macha sebo neyanziza nange okubeeramu nammwe ku macha ga leero nga tuli ku munyo ntwala omukisa guno okubuuza ku bannaffe abatuwuliriza naawe abatulaba ntuusizaawo okusiima kwange n'okulamusa kwange eri Mwami Lukyamuzi omugambe nti si y'enkomerero newankubadde ebyo byaliwo asaana manyi ni si gwe gusoose naye ng'abasajja ba Kabaka bo bagwa basituka kate ekigo ekimu oba ebibiri tebirabera mwana kutambula. Tweyanzege ne katutandikirawo wenyini Honorable nkubuuza ekibuuzo kuba osanze nga amaze okwanjula nti akalulu kano tugenda kutunulira obuwagizi bwa NRM mu Central Region akalulu kano ebyavuddemu biraga nti obaoliawo obuwagizi bwakendedde ku mulundi guno simanyi oba ensonga eno omwagifuna mutya mmwe ngaba NRM. Abantu baffe abatulaba era batuwuliriza balina okumanya nti buli kampeyini lwebeerawo ne wabeerawo okuvuganya wabeerawo okufiirwa abawagizi n'okweyongera newankubadde kino kyaliwo ffe tetwakisuubira nti kiyinza okubeera ekibi nga bwe kyali naye nga twalabirawo ng'okulonda kuwedde ng'akalulu bakabaze nitwesanga nga kakendeera obutafaanana mirundi giri egy'emabega. Tulina bannaffe betumanye nti newankubadde NRM yalemererwa naye waliwo mu sentro ebibiina ebyasooka okulemererwa ne bifiiramu ddala kubanga John Ken Luchamuzi the man baalinayo Conservative member of parliament omu naye kati tetwakyalina naye ffe newankubadde twafiiriddwayo abamu at least tulina bwe twasigaliza mu Central Region kubanga abantu boogera omuwuliriza oba omulabi
ayinza okulowooza nti mu Central Region tetulinamu babaka. Tulinamu ababaka abasooka 30 abakiika mu palamenti yaffe abagenda okukiika mu palamenti eya Uganda. Eno si enamba gye tubadde tufuna emabega, naye tusuubira nti abo abasigaddemu yegenda okubeera entandikwa y'amadda gaffe okuwamba n'okwezza ebifo bye baatuggyeko mu kulonda kuno. Tujja kutuula tutunuulire tulabe kino kyavudde ku ki, era tusaliramu empenda n'abantu baffe okusobola okuddayo eri abalonzi okutereeza ebyo ebyasoba olw'okuzzaamu amaanyi mu kibiina kyaffe ky'NRM. Era tulina essuubi lya maanyi nti tujja kudda era n'amaanyi mangi nnyo. Central Region ekitundu kya nkizo mu byobufuzi bya Uganda okubeera nti muze mufuna obuwanguzi nga NRM naye ku mulundi guno ne mubeera nga temusobodde kuwangula ate ne mukubibwa bubi nnyo. Oba oliawo si kabonero kalaga nti NRM yandibanga efuluma? Abalonzi bwe balonda boogera, akalulu ako ke bakuba kaba koogera. Kayinza okuba nga tekaagala muntu oyo gwe baba balonze, kayinza okuba nga kagamba nti enkola yaffe y'emirimu tebadde ya mulembe, kayinza okuba nga koogera nti abakulembeze baffe be tubadde nabo baba tunoonyeza akalulu tebakoze mulimu gumala, oba bayinza okulaga nti abantu bakoowu. Byonna byogera. Naye kakati ffe buvunaanyizibwa bwaffe ng'ekibiina okugenda tuwuliriza eddoboozi ly'abantu abalonda akalulu. Baali boogera ki bwe baakuba akalulu? Kubanga olina okuwuliriza n'amaanyi mangi okusobola okumanya ekituufu ekyakolebwa. Bw'otegendereza oyinza okukola ensobi n'otandika okukola conclusions naye ng'ate zitaaliyo. Kale ffe tulowooza nti tugenda kubeera n'enkiiko n'abakulembeze baffe abamu bitundu ebyo abeesimbawo n'abaali ku mwanjo gw'okunoonya akalulu batubuulire biki ebyaleetera abalonzi okukola kino kye baakola. Mwalimu obubbi, baagaana bugaanyi, tulina bye twakola ebyabanyiiza, oba oliawo tulina bye tutagenderera ng'oku obutatuukirira abavubuka mu ngeri esaanidde nga bye twandibadde tukola oba nga bwe twakolanga edda. Nsegene katusoke tufune ate endowooza ya Honorable Ken Luchamus the man alina ffe mu studios. Honorable akkiriza Honorable Dombo nti kyali kyekango kyennyini ku ludda lwabwe olwa NRM naye ate n'aga nti nammwe ab'opposition ng'ekibiina kyo ekya CP nakyo kyavaayo nga kifeesa. Kyavaayo nga kifeesa. Njagala okusooka okulamusa Honorable Dombo Emmanuel. Yali omu ku basajja be nasanga mu parliament nga bagundiivu mu debate. Era sisobola muyisa mu maaso. Era nsuubira nti NRM yamufiirwa kinene nnyo mu parliament. Ebyo nga mbitadde wabbali, mukulu Dombo nzikiriza nsona omukeeka nga nziramu ebyo byeyogedde. Ate nga ngenda kubiddamu n'obwegendereza bungi. Era nga njagala okwebaza ennyo Salt TV to have accorded me this opportunity to respond to Honorable Dombo. Mukulu Dombo, bwe mubadde mu buyinza emyaka 35 mwerabira ekyabaleeta mu buyinza era mwajja mutya. Abantu b'omu Buganda si bamativu n'omulundi n'ogumu nti mumanyi lwaki mwagenda mu nsiko. Nti era mumanyi nti singa tiyali Buganda olutalo olwo tumwandibadde temusobola duwangula. Yali ddenja nnene okubeesinga olutalo olwo mu Buganda kubanga bw'ogamba nti mukulu Museveni olwanire mu Buganda ojja oba omanyi nti ogenda kuttisa abantu b'omu Buganda bangi. Lwaki olutalo olwo tewaluteeka walala? Eyo point enkulu ennyo. Olutalo olwo mwalubeesinga mu Buganda, Muwaso, Luweero
mwategedde response abantu beruwero gye barazi mwabalimbalimba mugenda obbasasula ebyabwe bye bafulumya emyaka kati 35 mugenda mwana temubisasulanga babadde bateekwa buteekwa okubalaga negativity in terms of response. That is number 1. Number 2, olwokuma akawairo ku number 1 okumanya nti mwategeera kyabatwala mu nsiko. Ssaabasajja Kabaka wa Buganda ng'akyayitibwa Ssaabataka yawalirizibwa okujja mu nkambi emu eya Luweero okwongera moraala abaana bali dominant Abaganda mu lutalo bamanye kye balwanirira. Olutalo okuva bwe yajja mu nkambi mu ddwaniro lwagendera ddala maaso n'obuyambi ne bweyongera bwe baali babawa nga bategeredde ddala nti Buganda erina investment. Kizibu nnyo okukakasiza ddala abantu abawuliriza nti Buganda ebadde ne investment mu lutalo nga buli kimu kyonna mukyefuze. Buli kimu mukyefuze okuva bwe mwajja mu buyinza. That is number 1. N'akawairo akokubiri. Akawairo number 2. Mukulu Dombo obukulembeze bwa NRM buzze bulaga amankwetu mangi nnyo. Temuli sinsiya economy buli omu mugamba tuyimiridde bulungi naye wetwogerera kumpi tuli debt burden gye mu accumulatinze nga muli mu buyinza ebbanja lyagala kukwata mu 55% of the GDP. Enfuna y'eggwanga yonna awamu kumpi ebbanja lyagala gibuutikira up to 50%. Ekyo kiba kitegeeza ki? Kitegeeza nti okujjako nga mugenze mu banks ezawano abebweru kati kizibu bakombisinga nti babawole ssente kubanga mufuusa totally unreliable. Ekyokubiri, abaana baffe abavubuka kati abadominating population over 70%. Antu bakoze sacrifice si mu Buganda mukka Luweero Masindi wa Jinja Busoga bakoze investment okulaba nti abaana baabwe basoma abamu ne batunda n'ebyabwe. There are no prospects nti abavubuka bakisobola okufuna emirimu okujjako nga waliwo political surgical operation okoleddwa ku government ya Museveni. Parastatals ezisinga obungi Naitiri UCB mwazitunda n'amayumba gaako ne mugeddiza. Bwe tuba tugenze mu auditing ku bintu bya pad statute kumpi mubanga tuyinza obaga nti muve mu government kakati kubanga eggwanga mwali badda. Ebintu bingi ebikoleddwa nga mwekwese mu balala nga byammwe aba State House. Kugamba bwe tubanga tufungudde buli kyonna ekiri wano mukulu Dombo asobola n'okudduka waali n'agamba banna abantu bempolereza buli lunaku nga batuswaza dda. N'olwekyo economy yeeyongera kwonooneka buli lunaku olukya temulina gwe muyinza kumatiza nti tugenda mu maaso. Finally abantu b'omu Buganda banyize nnyo obanga omwana waabwe Omuganda Robert Kyagulanyi aze naye investinge mu efforts mu bibala ebyolutalo luli lwa Luweero. Mwandibadde muyinza noga nti mundi guno lwaki tumuwagira avudde mu Buganda kubanga nabo bawagirako waffe yava mu Ankole. Naye ne mugenda muwalanira ddala omuvubuka oyo nga ne buli wajja wonna abasirikale balinga ensanafu kwagala kumpi kumutta busi na tear gas nga nekkubo lyagenda okukwata nga amaze okukola address at point A temukkiriza agende ku point B kukwata time ya district endala eddirira timwagala agende mugamba wakiyita mu lutobazi oba mu kibira oba oyina ennyonyi ekutuuseeyo kwegamba total negativity in terms of primitivity. Honorable, don't understand. Olinga gamte ebyatuuka ku Kyagulanyi. Ebyatuuka ku Kyagulanyi byakoze percentage nene eya loss ya NRM mu Buganda. Byalimu okutunulirwa ku lines eza okuba nti ayina oludda lwavaako. Kubanga persecution gye batuusa ku Kyagulanyi yali so overwhelming. Ng'omuntu omutunuliza alina kumanya nti there is some suspicion nti bano baagalira ddala ono aleme kujja mu buyinza. Ekyo nga nkitadde wabbali. Finally
Mukulu Dombo knows I am a lawyer now. Ewe mbangenze ko mateeka bannange abantu bayinale simanyi wengeri gye muyinza kwetondera banna Uganda obulwadde bwajjo bwa COVID. Constitution yaffe article 23 ne article 110 ya constitution ziraga nti pandemic ngeno ngebaddeze eri extraordinary unexpectedly esobola okuwaliriza president nga akoze wamu ne cabinet ye ne bagenda mu parliament batwala proclamation balangirira state of emergency. President waffe naawe uwo Mukulu Dombo yayogera wano mu bigambo bye last year obulwadde buno olw'okuba nti bw'amaanyi nnyo naye bwe butuusa mu July siraba lwaki wabaawo okulonda obanga waaliwo obulwadde obuli extraordinary tiwaliwo nsonga lwaki tibayita mu process ya state of emergency ne tumanya ng'eggwanga in total nti tuli mu state of emergency kubanga abakola constitution baali balungi abakola constitution olyasebo bamanya nti singa tusaawo state of emergency tikitegeeza nti constitution ekoma okukola ne bw'obanga otaddewo state of emergency constitution esigala ekola abantu nga bamanya engeri gye banayisaamu mu biseera bya constitution. So omaliriza ng'ogamba nti Mukulu Dombo nja kukola reference emu ku constitution eyokubiri muzze mwekweka mu kigambo SOPs era buli muntu agira mwesibako SOPs mwebadde mutulugunya Amuriat mutulugunya Honorable Kyagulanyi Honorable Amuriat mwekweka mu SOPs mwagwa mu kitimba nga temukitegedde bwe mwakwata Honorable Kyagulanyi eruuka ne mukola pronouncement sebo you are under arrest okusinza ku SOPs you are in breach of SOPs amutwale Narufenya bwe mwamujje Narufenya ne mutwala Eyiganga baloya ba Honorable Kyagulanyi balindiridde charge sheet bagenda okulaba ekiri ku charge sheet SOPs ekiri ku charge sheet ate kigamba kireeta ekiteeka ekya colonial law yali egamba nti singa omuntu akola ekintu kyonna nga kiyinza okuleeta promotion of contagious disease abaziza omusango. Mukulu Dombo under article 28 sub article 7 of the constitution egamba bw'okwata omuntu ku criminal charge awo wennyini n'ekiseera awo omukwatidde etteeka eryo lyamenye bwe litabaawo nga limbuli muwandiike tolina ngeri gy'omutwala nti omuvunaana omusango oguli criminal. Article 28 sub article 12 negamba nti omuntu yenna tajjanga kubeera convicted ku musango gwonna ogutayinaako tteeka lyayisibwa parliament. So Honorable olingaga nti waliwo okwekweka mu mateeka waliwo okwekweka mu mateeka ate nga si amateeka ago timwagalirayingako ekyo kiba kibi nnyo mu constitutional law kiba kitegeeza nti abantu abasukka mu 1,000 abasukka mu 1,000 babadde era bangi bakyalangwishingira mu makomera ag'enjawulo ku kintu ekikweke mu SOPs ate nga tekina ebyo byavirako NRM ate nga tekina command of law. SOPs as per article 28 clause 7 ne clause 12 teina command of law tosobola gisinziramu ku convicting omuntu yenna under a criminal charge. Eyo ensonga yanyiziza abazadde b'abaana bayitirivu nnyo kubanga yesterday minister wa internal affairs yagambye nti abasinga bungi bemwogeddako ffe tubayina kati abantu ababulwako abantu baabwe nga batwaliddwa bamagye n'abapoliisi ya Uganda bakole ki ku bantu abatazikawo omuntu wo ng'akubuzeeko ng'omuyimbire oluyimba mbw situmanyi gye bali nga ate batwalibwa misana ng'ensi yonna era bwe busungu ekyo kyanyiza nnyo abantu b'omu Buganda. Honorable Dombo oli ku live ku Soul TV twandyagadde ensonga zino obuli awo yanukule. Honorable Ken Chams the man byayogedde bingi ayina ensonga eziwerako zakonyeeko n'ekirungi nti obadde ogoberera naye tujja kubanga
tukuwaye dakiika ng'emubiri then tuwumulemu katono then okomewo otandikirawo wenyini. Honorable Soko yanukule mu dakiika nga 2. Sebo webale nnyo. Njagala kwebaza Mwami Ken Lukyamuze olw'ensonga ezo zaawadde. Era njagala kwebaza Ssaabasajja Kabaka olw'emirimu gy'azaakola n'ebyo Mwami Lukyamuzi byagambye nti yakola mu biseera by'olutalo, kubanga nze saaliyo kumanya bisinga kwawo, naye nga tumusaamu ekitiibwa era Ssaabasajja awangaale. Naye njagala abantu baffe bamanye nti NRM mu kitundu ky'e Luweero twayangu tetwawangulwa. Batuwangula mu disitulikiti y'e Luweero, naye Luweero twayangu erimu Nakaseke, Luweero ne Nakasongola. Mu kitundu ekyo kyonna NRM yawangula, naye mu disitulikiti y'e Luweero gye tuyita Makka batuwangula ng'abalonzi balina kye bagamba. Tesinza kujja ku ssaawa eno ne ngamba nti kino kikyavaako ensonga eyo, kubanga sinza kumanya oba ekyo kyali kituufu oba nedda. Kubanga mpulidde Mwami Ken Lukyamuzi ng'agamba nti omuyaga gwajja. Ati nawe omuyaga ogumanyi, bwe gujja gutwala ebirungi n'ebibi ate gwonoona ebintu. Oyinza okuba nga tulowooza nti baatereeza so nga ate omuyaga gwajja kwonoona. Katulinde tulabe ebinaavaamu, tujja kubyetegereza ekiseera kyabyo nga bituuse, abantu baffe batandise okukola obuweereza obubasuubirwamu. Kituufu kyogambye nti ekyabavubuka okubanga tebalina mirimu, kubanga buvunaanyizibwa bwa gavumenti okuteekawo embeera eneesobozesa abantu okwongera n'okutereeza ku mbeera zaabwe. Naye ekiseera kino kye tulimu nga eggwanga lyonna, si erya Uganda naye ensi yonna, olabira ddala nga kiseera kizibu. Mu Amerika abantu beekalakaasa kubanga factories zaggalawo olw'obulwadde buno obuliwo. Bw'otuuka mu Bungereza ne Bulaaya okutwalira wamu, kubanga embeera tebadde ya mulembe olw'obulwadde ne factories ennyonyi zaali zitambuza abantu. Wano mu mawoteeri mangi agaali gasuza abantu abalambuzi nga bazze tebakyajja olw'obulwadde. Kati bwebanga tebazze, hoteero ziggalawo. Ebbaala zimaze omwaka mawamba nga tezikola. Ebbaala ezo zaali zikola mu bantu, zaali zitunda mwenge nga n'abavubuka baali bakola mu breweries baali bakola emirimu. Naye breweries ezisinga zakendeeza ku bungi bw'abantu bakozesa olw'embeera eriwo, era buli ebituuka ku bavubuka bibaluma. Naye basaana Honorable, onosonyiwa katono nnyo katuwumulemu then bwe tukomawo wenyini woba otandikira ensonga za NRM okuwangulwa mu bitundu bino ebya Central Region zezikyagenda maaso. Twetegerezwa okulaba kiki ekyaviirako embeera eyo, ate ne National Unity Platform oba opposition okutwaliza awamu bwebanga yawangudde yo eneemalako oba eneesobola okunyweza obuwagizi obwo esinziire okwo esaasaanire eggwanga lyonna oba nedda. Tugenda kuwumulamu programu omunye ku mukyegenda maaso, tova ku mukutu Salt TV.